Abatuuze b'e Mutungo Biina mu zooni eziwerako bali mu kusattira oluvannyuma lw'omugagga Dr. Muhammed Kasasa okuvaayo n'ategeeza nti ettaka kwe bali lyonna lirye. Bino nno bizze bibaawo emyaka egiwera nga Dr. Kasasa ajja asindika ababaka ab'enjawulo ng'era n'abantu abamu mu kitundu kino basula ku bataakye nga bagamba nti omwami ono ababuzizzaako emirembe. Olunaku olw'eggulu bano baatudde mu lukiiko olw'ekyalo nga luno lwabaddemu Loodi mmeya, bassentebe b'ebyalo bino, poliisi ssaako n'abatuuze bonna, era ne bakkaanya nti bagendagenda mu maaso n'okulwana embeera yonna nga bw'eri paka nga Kasasa avudde mu kintu kino. Wagezaako okuwa omuntu ekyapa naye nga kiri wansi wa main line z'amasannyalaze ago g'olaba mukama waffe nga buli mmeya w'ekibuga kiteeke mu likodi. Gwayagala okuguzaawo sijja mukwanjulira byakyama, naye awe nalabira obubbi bwe nti nze nga bwe nkimanyi main line y'amasannyalaze kizibu ogifunamu ekyapa, kubanga umeme egenda okuyisaawo layini yaayo emala compensatinga ab'ebibanja abaliwo. To my understanding waliwo ne mita kwegoba nti okuva wano ku layini yaffe abeeno nga leero bwe yakoze yamaze dde okusenda abaawo oba mu kitaawo mu kireka. So awo mwami Kasasa yali adda ku ssente zaawo ne bw'atuula wali nti mwatulira. Twegendereza nnyo era nga tugoberera ensonga z'ettaka. Twali tuli awo ne batugaa nti mukimanyi nno Kasasa yasinze omusango. Ne bitusobera. Kasasa ye yaani? Tumuyite kajje alabe abatuuze ayogereko n'abatuuze. Olumu mu zooni yaffe yajjako kati by then omwami wange yali akyaliwo n'agamba omanyi nno Kasasa zze, naye nga bw'ajja emmotoka agipakinga ku luguudo wala eri n'ajja nga ajja mpolampola ku bigere bye mpolampola, kwegamba nga tosobola kumanya nti oba y'oyaani y'oyo Kasasa. Kati yajja n'agamba mmwe mumazeewo ettaka lyange, mutunze ettaka lyange. Naye nga ani ayinza okukwata ettaka ery'omuntu omukulu atunda ettaka nga talinaako ki buwaayiro? Ettaka wekolemu omulimu okansalawa abantu bano abatuuze nga bwe twatusazeewo tubawandiise bana ekintu ekyokuligesanga kintu kikulu. Tutandike okunoonya we tuteeka obusungu bwa nannyini ttaka waali busanga. Funa abantu ng'abo oyo n'ayita eri n'agamba nti oyagala obukadde bumeka? Waliwo abatalina kizibu kya bukadde bwa siringi ya Uganda, ew'omusaba lukumi ajja kuteekayo muwekyamu. Naye kyoba otuliddemu olugwe, nze nsaba association, bibanja association, tugenda kutambula nga bwe twabategeeza n'ebitabo, lwakuba abamu baatya nti ate twagala batunda nedda. Tubakakasa nti obukulembeze. Abatuuze bawera nti si bakuva ku ttaka lino kubanga bamazeeko ebbanga eriwera nga n'abamu ku bo bawezezzaako emyaka 50, kyokka beewuunyizza okulaba nti Kasasa ate ava eri n'atandika okubagoba nga tamaze kubeebuuzaako. Era mwami Kasasa mulabula enemanga tasindikayo abantu mu Mutungo ajjemu abantu be, tugenda bakwata tubeerere ku poliisi osisewo tujja baleeta tugenda batta. Tugenda bakwata twasibe ku mukuba tubaleete amaanyi weegali bannankuliza abantu mwenna n'ettaka lya Kabaka. Wuli ekigambo ng'ekyo kyangu ate saagala kudda nga oli abantu babuuza nga olukiiko lwaki mbategeeza ettaka lya Kabaka. Kasasa yasuubiza abantu emyaka 2 ebyapa, naye ennaku zino tulidde abantu abamu n'abagamba mujjembayo ebyapa olw'okuba ataddewo embeera eno. Embeera tugyongere ebeerewo, mweyongere era mujje. Balina obubafuna omukuso gavumenti esasule nannyini ttaka lino abantu b'e Mutungo bagibeereko. Kimu ekyokubiri, nsaba abakulembeze baffe abawakulu nga baminisita oba kooti batusaliremu era batulage nannyini ttaka omutuufu ye Kabaka ye Kasasa. Essaawa zino tumanyi nannyini ttaka ye Kabaka, naye ate tuwulirayo omuntu bw'ate nannyini ttaka yalijjawa. Kyekyokuba nti buli gwe bakwatako yenna omusango gube gwaffe kisanyudde nti yesu badde muyiika mu kooti wali
naye buli alaba Kasasa wazze kuba enduulu ate nammwe abalala oluwulira enduulu mwenna mugendeewo. Yes. Omuloodi Erias Lukwago agumizza bano n'abategeeza nti babeere bagumu ensonga zonna bajja zikwasaganya ng'enjogera bw'eri. Ffe twateekako caveat muganda nge Sseggona ye Lead Council musango Lead Council lo faamu eyaffe Lukwago and Company Advocates yeewolereza estate ya Ssekabaka Muteesa ekyo kibamu era patina wange akulembeddemu omusango guno ye Honorable Sseggona Medani n'omukisango gwa mukyala Namwandu Serwadda era agulimu kakati twakkaanyiza ne tugamba bwe tuti nti musobola okufuna abakulembeze kati luli mubadde mwogera n'omulangira wasajja n'abamu tutuuleko nabo ffe tusobola okukola enteekateeka wakiri abakulembeze ab'ekitundu ne tugenda wali e Bulange ne twongera okulambika ensonga zino ng'ekigendererwa mu kyo kwe kusaba ekiwandiiko ekiyinza okwongera okubagumya omuloodi mmeya okubanga atuwadde obubaka obulungi nate koona akayimba ka Vanessa ng'abantu bwe bajja okulaba product za Vanessa